nakubya ojegeera kati bo balowooza nakubye yiti mmaze leka negireyo sente zaabwe baayo kuva weyonooneka naawe olinga bakazi kati olaba ono omusajja mukali gw'olaba azisa bazikubula olofa abazikola okoze mubende nojusa okubya oluyimba olulala olangidde abana olangidde boyfriend kati bano bakoko kati nkulaga osanze ngamba bano ngamba the only way you can survive kuyimba abantu bibanyumira kati eno biri mu sente kati eno style gyenko bagita frog beat okitegera bagitani frog beat frog beat oyimbanga kikere frog beat waje introduce mu Uganda ani agirina teri buuza abo bakoko abazunga n'abayimbi oyina omuyimbi wo gwomanyi nga ayimba yo style frog beat tali iyo oyina gwomanyi andize nyimbanga kikere tisente bwezibula tewewa butwa abayana feno zitubula olabo badde wegatta toyina luyimba hiti mbula mu kitwalo singa nfuna kimpa lunaku lwange luba luteredde ani alina ekitwalo akintere weyatero yange mutyeni bammanjako manyi abo nabo basukka otuwola kati olukasita batenze bwe mbatira abo bakyali bw'ofuna omuntu tiyedrini agenda kuwa sente nga tannazikuteera bo bakimanyi oba bakiwulirira batya bannange bo bakiwulira nti idrini akuleetera kati olubozi tezituulako bananga abasajja b'emutyeni balina obwangu kati nze kweyateero koko sigirirako bwe nfuna akantu kange kemba nfunye bakateekawa kwemutyeni kweyateero ngenda okole n'omulala atuula wava mu kyalo nze ndi w'e Kampala kituufu nava mu kyalo naye bwe batotereera ngenda nkugamba eyateero yange oba oteeka emutyeni bakola ki bakubanja bammanjako nti kati nyina akayimba akalala ke nakuzeera mu same track bakayita abali mulaavu mukitegera nagee nti bw'oba mulaavu towulira ne bwe bakugamba nti omusajja oyo mukwabuzi ng'oli mulaavu towulira ne bwe liba libbi babikugamba nga tobiwulira okategeera ebyo byonna byonna nyimba oluyimba lulala lumanyi olwe nasooka n'owulira bifo ekitwalo wasooka kuyira abali mulaavu kati nyina n'akayimba kabakadaama mukabakadaama kubanga kana akabali mulaavu n'abakadaama be basinzira okukakolamu n'abakazi abalungi kati tiktok esoose kuba abakazi wembadde nzijaawo n'abakazi abalungi kati kana akabakadaama mmanyi nti bakadaama bangi abali e Saudi eyo Oman Jordan Saudi Arabia okitegeera bangi nnyo kati bambi abaana abo balina kye bayitamu nga beetaaga omuntu oyo asobola obba motivating abayimbi abaliwo bonna bayimba bintu byakusaagirira tebali serious tebalina nobudde bumotivating nenze nakubye tuning eri ku bakadaama bokka strict liripaza ayimba bintu byakusaagirira ebyakusaagirira ate abuulirira onya kitwalo oluyimba luli recorded oba just freestyle tetugenda lu recordinga lwaki lu recordinga bye bali recordinga abantu babyagala ebiriwo ebirecording abantu babyagala ozambe yamaze na recording abantu babyagala rufu 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 ya recordings rufu eyaluyimbiddemu muddula yatategera byayimba nakyo kisoboka oneresa percentage ne rufu kiki ekifo ekirulimu kyoba otubuulira kyoba otegeera internet eno erina obuzibu bumwe nti yo ekintu kyeyagadde tebakirimikisinga ate tebakiyiiyiza kubanga ye bamanyi lwaki yakoze eki yakisiimye kati eri gwe gy'oli mukuŋŋamba oyo kozi ogambye omuyimbi oyo yani disita obuzibu erinnya ly'ezzibu naye oyo ozambe singa akayimba ke kasigadde awo kokka nakeekola oba kale nasalawo nagenda nakakola oligino ye yekka naye nalabye speed mudula gye yatutte okukola video ne remix neŋŋamba no bano bayidde bw'obateekako endongo bagiwulengugamba ni kati abayimbi ababadde bateekateeka ofulumya ennyimba bino ebiseera balindemu nnyimba zaabwe zigenda fa enkudi mwagisse tezigenda ttambula mwasse enkudi tezigenda ttambula kuba kati olaba tosobola tezisobola kutambula nga nyina sawundi bwetyo buli munauganda gyaliko gyayagala okyegera kati buli abadde alina oluyimba ng'oteekateeka kuta tota ogenda byonoona
abantu bagenda soka bawuliriza embula mu kitwale okubanga ebakwata andi ngugambye ngenda kuba 20 tracks muki ngenda kuba ennyimba 20 ogenda kukola alubamu ba EP nze ekintu kyennakubyemu kya moralo sooka olindeko Lili Puzzle yatugamba ayimba ebintu ebibuulirira nga yabiyimbira mu time nkyamu ayimbya ebyokuwemula kati mubiwulire anti yali abiyimbira mu time nkyamu okitegeera kati nze nakubya akayimba k'abakadama nga kagamba tikana kayimba nkakoledde mmwe abaana bakadama bali e Saudi bambi mugyebale sente ye Saudi nga tebanyangu bangamba omuwalabu olumwanyiga n'empi n'akuba okategeera kati oyo omwana ali mu kiyumba Saudi oba Jordan oba Oman oba Dubai mu bed space akufuna ku mutima okitegeera akufuna kyekiri kyegambye nti gwe byoyita ebyokusaaga waliwo abantu ababinyumirwa kati ze nakubya akayimba kabasalale ana mwenna abali wano mukolera musaala nange ayogera akolera musaala nayimbye kyemmanyi kyentegeera obulungi basalale anas sente y'omusaala gwe ogimanyi andi nakubye ne ŋŋamba sente y'omusaala nga tewera abange ey'omusaala ne bw'ogisonda otya tewera gwanoonya obugagga ng'obulinda mu musaala biveeko tebakulya tasobola kugaggawalira mu musaala abasajja ne baba bakuwa miliyoni 10 buli mwezi bayempyosi bo balaba bakaaba nobabuze ne ku miliyoni 3 ze mufuna okaaba ki bonfuna sente y'omusaala tewe kati ennyimba zogenda okuyimba enansana kati bwe nakizudde nti abantu banjagala nnyo okufa obufi okusinga bulijjo bye banjagala abantu bakola ki abantu banjagala okufa obufi ani kati nze namenyeewo abantu bonna bo badomanyi be baagala emabegaawo wonna buli muntu gwe wadomanyi nti bamwagala namumenyeewo gwe mpaayo omuntu gwoga nti ono bamwagala nkubuulire Lili Puzzle bamwagala ennaku zino namumenyeewo Lili Puzzle bamumenyeewo da enkudi eri ku ttaka yeriko kati teri ku ttaka naye yange yeriko kati era This is Ground Media UG. nga tutandikidde wazibu nga tutandikidde wazibu ina gweno sabula tutandike ono omusajja kale nkwaniriza tulaba gwe wenna Saalongo Lubowa ndina omukulu Siwamani Segawa alina oluyimba olupya olutrendinga essaawa eno ku TikTok yajjeewo enkudi yajjeewo Ozambe kati tuli ku kitwalo tuli kumbula mu kitwalo ate abantu bonna bakyagala mbula mu kitwalo buli muntu kyanoonya olunaku lukole lutya lutereere bali abasatu boosose be bagwa Ozambe Dista omuntu oluyimba balumanyi naye erinnya ly'omuntu bamanyi muwale yalulimu Shifula naye omuyimbi ye Dista oluyimba baluyita Ozambe nkiwulira naye kiri kyoyogera Dista sikimanyi ge mazima oli kiri ekigambo Ozambe kyo nkimanyi naye erinnya eryo sirimanyi Dista siriwulira nako ye yayimba olwo balimanyi omuyimbi oyo omuyimbi si Ozambe ye Dista yayimba Ozambe ne Shifula ye yayimba Kapaapaala n'alwana okulijjawo bamuyite erirye n'oyo naye agenda lwana nze kubuulira abayimbi ba TikTok mwina olugendo sokusooka otubire ne ku luyimba lwazze lutya olwo oluyimba kulina mujoozi kati ekibuuzo ky'obuuzaamu abayimbi ba TikTok balina olugendo ali Saalongo omuntu ageera ku makya n'akuba tyuni ye embwa ezimu ne zitandika obwoza mbwa ebyo bya kisiru abalala ne bagamba bambi kivaibu mwekiri abalala ne bagamba ne music ayonoonese kakati abantu ngaabo bava mu vyeri ne bajja bayimba ebintu ebitategeerekeka kati TikTok olwaleero nze gwe nza kugamba wano olwaleero nze sikwembadde nga mbeera nze nga sibyembaamu naye nze nakubya tyuni yange nkeera ku makya ngeyamenye records anti tyuni yange embula mu kitwalo bw'ogikeberako olwaleero yesinga okubeera ne views empitirivu ennyo okitegeera erina challenges
emitwalo ena kitundu mu space ya Nakwezi mbulirayo oluyimba lumu olwomanyi olwazi kuba ezo challenge emitwalo ena n'ekitundu mu Nakwezi mu nnaku 5 freestyle enkudi tenaziweza teziweza mu Nakwezi tewali yali ekikoze tewali yali ekikoze genda okebere kuba statistics zibawa nali ntaba na nyimba zikola mu nnaku 5 ezo mu nnaku ezo obadde kinaawe we yabeerera ow'amaanyi siti addenja katakyali w'amaanyi kwa kati gwombuulira takyali w'amaanyi kati w'amaanyi kwa ogambye we yabeerera ow'amaanyi kitegeeza yagwa we yabeerera n'ennyimba ez'amaanyi ennyo amaanyi kati matono ez'amaanyi ennyo oba era kiraga amaanyi matono because bw'ate olaba naawe mu settlement yoga nti we yabeerera ow'amaanyi naye on record eno yeesoose mbulamu kitwalo okitegeera kubanga buli muntu anoonya ssente kati omanyi Uganda we yatuuse kati maani buli muntu anoonya kasente naawe Salongo kati oyagala kasente era kati ne bamala bayisaawo omwezi nga tebakusasudde ayi lwakuba omugagaamu asasula maani omugagaamu asasula kyekintu kyokka kyemmanya asasula abakozi minisita asasula abakozi siwulirangayo muntu ava wammwe eyo n'agaba annyaze n'ababadde baweereza obubi n'abantu bemanyi nga babadde baweereza bubi programu zaabwe enfu niyo omukulu era bwe yali abatayo abawa ssente we bali bangi obamanyi bakozi banna abakola obubi obamanyi bakozi banna abaali bakola obubi naye nze mukreditinga bbala mwasasula ekyo kyakikola kati ebisigadde simanyi so lwaki nkututte eyo nti abantu banoonya ssente maani nti nze nakubye layini ne ŋŋamba nti ssente we zibula teweewa butwa teweetuga kubanga naffe eno tukola tutya zitubula okitegeera kati akantu ako kakutte nnyo abantu ku mutima ashwamanisegawa yaluwa ow'emubende eyayo kyanga obunyama ku kkubo ne gonja nsobola okgenda n'ofuna gw'okola naye omulala sebo gwalina challenge mu nnaku 5 gwe yali ku kkubo nsobola okgenda n'ofuna gw'okola naye omulala ate tewayo kya bunyama tewaba okyako tobuyita bunyama ennyama tobuyita nnyama buwe ekitiibwa kubanga bwakola star obwo obunyama obulaba era bakyali bange mwenna abadduse ennyama mwana olina okwekkiririzaamu ennyo kuba kati gwe byolimu mbwe yaddusanga bunyama kituufu nali nzirusa bunyama we mubende era abaana bammanyi era we mubende bwotuukawo bammanyi ndi mbitabo bya chairman Sendi ebyobunyama bwe yasinga okukolanga sales nnyingi ya nakolanga sales nnyingi era ndi mu records nti z'omu kubasinga ngokolanga sales nnyingi olwa height yange nga nzirusa nnyama basi otuukayo mangu si kyeggambye nali just nkola saagala ojubise nnyo kituufu nali ntuukayo naye saagala okijubise nnyo otekewo empeera okitegeera naye okitegeera saagala tuteekawo embeera gye njagala tuteekewo yeyakayimba kano noonya kitwalo era mu kunoonya ekitwalo ekyo manyi maani nze nvudde wala era nzikiririza mu buli muntu akola hasoze n'abaako kyakola ki kyatuukako buli omu kyokola n'obaako kyokifunamu nze nkiweera ddala ekitiibwa okitegeera kuba kati waliyo omuntu ng'abedde ku TikTok okwo okumala ebbanga okitegeera nga takwatangamu yadde okategeera nga takwatangamu yadde ekintu naye ffe ne tuva buvyeri okitegeera ne tuva buvyeri ne tukola ebintu byaffe ate ne bibeera birungi nnyo okitegeera kati so tugenda bugenzi mma noonya kitwalo oluyimba luli recorded oba just freestyle tetugenda lu recordinga lwaki lu recordinga bye bali recordinga abantu babyagala ebiriwo ebirecordinga abantu babyagala Ozambe yamaze na recording abantu babyagala rufu kiche rufu ya recordinze rufu eyaluyimbiddemu Mudula yatategera byayimba nakyo kisoboka oneresa percentage ne rufu kiche ekifo ekirulimu kyoba otubuulira kyoba otegeera internet eno erina obuzibu bumwe nti yo ekintu kyeyagadde tebakirimikisinga ate tebakiyiyiza kubanga yeba emanyi lwaki yakoze eki yakisiimye kati eri gwe gy'oli mu kuŋŋamba oyo kozi ogambye omuyimbi oyo yani disita obuzibu erinnya ly'ezzibu
naye oyo ozambe singa akayimba ke kasigadde awo kokka nakekola oba kale nasalawo nagenda nakakola original ye yekka naye nalabye Speed Mudula gye yatutte okukola video ne remix neŋŋamba bano bayidde bw'obateekako endongo bagiwulira bajegeera kyenasu ne mbasuula mu tune ate bakwebali kati gwaliko akayimba ako noonya mbulamu kitwalo saawundi tuwulira y'Abamerika yaluyimba lwa muzungu si Don Williams tebagenda kukuba copyright n'okunoonya okusiba ye copyright obimanyi copyright mbiwulira waliwo yali abirwanako mbu abayimbi babibeeremu naye era nendaba nga tebigguse abirwanangako awo ani abirwanako obamanyi nebitagguka aba federation tebyagguka tebigguka anti mu abayimbi abaliyo tebiggukanga mu copyright tewali sinnalaba kye twajjayo ne kati nze engeri gyendi nti nze kati because kati nze ngenda kukola ennyimba aga 20 same track nze muyimbi agenda okukola ennyimba 20 mu track emu 20 songs bwe zinaaba teziweze sijja kukola waliwo yabikola edda ani bagamba mbu Andre yakuba ekigoma kimu ng'ate oyo yali wa bubaati Andre wa kabaati kayimbako n'abayimbi kabawaako okitegedde kati kibanga nange bwe ndi ku kyogi kino nenywako nonsanga nywako ngowe naawe wenjale kuluma nenkuwa ku kyogi just nze ndi mukodo sigenda kuwa okitegeera simbubi totekawo mbeera ekyogi kya 200 wano naawe okisaba totekawo mbeera ate kisinzira nawa gy'okinywa ku kibaati kya 5 naye waggulu wano bakiseeramu oyo omuwala mulonga akiseeramu kuba kirimu n'omuceere basimati kirimu n'omuceere ono kayiso basimati tamusobola wabeeyo ono kayiso naye era oliirawo omanya nti kati kino tolya kyaggulu olya buli n'omanya nti kati wano omaze naye mbadde nkugamba ndi kati abayimbi ababadde bateekateeka ofulumya ennyimba bino ebiseera balindemu nnyimba zaabwe zigenda fa enkudi mwagise tezigenda tambula mwasse enkudi tezigenda tambula kuba kati olaba tosobola tezisobola kutambula nga nyina sawundi bwekyo buli munauganda gyaliko gyayagala okyegera kati buli abadde alina oluyimba ng'oteekateeka kuta tota ogenda byonoona abantu bagenda sooka bawuliriza embulamu kitwale kubanga ebakwatako andi nkugambye ngenda kukuba 20 tracks muki ngenda kukuba ennyimba 20 ogenda kukola alubamu oba EP eba EP ekoma si mukaaga EP ya mukaaga kati kino kyengenda okukola ndowooza alubamu kaseba nga zisukka mu 15 kati gwe kitwale ngenda kukola ennyimba 20 mu track eyo emu olede nyina kati ennyimba 4 eyasembayo okuta ennyingi eyasembayo okuta ennyingi yali Epas nga ziri mu track emu zali mu track emu tewali yali akikoze bamulete yali akikoze era naye bwaba gyali oyo naye njagala mu provinga wrong baba yakola 2 nkola 4 Epas yakola 4 lumu track za njawulo naye ku zonna zakwata okufa bufi zakwata okufa bufi bagonza mukwano gwange saagala kyogera nti bagonza mukwano gwange nyo actually y'omu ku bantu abatudde ne mu tracker yange eyambula mu kitwalo abayimbi bagikoze Tomudi agikoze ennyimba ze lwaki tomuyamba kuzituusaayo kusimba wonna w'obeera ne zituuka abantu ne bazitegeerezaana bazitegeera ennyimba ze ezimuvumya n'enkudi kubanga biyimba bibi yaluvuma yagamba biyimba bibi ennyimba ennungi bazirekeye ne babuukira enkudi ekindi ekibi nyina ennyimba kati nnya mu track emu enkya ngenda kuta olulala enkya ngenda kuta olulala lwabamaama same track nina oluyimba baluyita abali mu laavu same track nina oluyimba baluyita mpulamu kitwalo kabuna mawange mpulamu kitwalo kati nyinawo semihiti bagiyita abali mu laavu nyinawo eyo abasalale anas okitegeera nakubya akayimba k'abakadaama kwekali awo era bakadaama bakanoonyeeko kwekali okwo ku tiktok kwekali same track kati enkya ngenda fulumya k'abazadde tolina maamawo mwina namukubyemu tyoni oluyimba lukutwala wa luno gye lwagala okuntwala otegeeza ki nti nva mubende obadde ng'okola nva mubende nga tolina nnyimba kati watandise okuyimba ogenda kwegatta ku Ssaalongo Siraje naawe ogende ku Lugogo gifuule Kagogo nedda
kati nze ate sigenda kwewanika nnyo nze ngenda genda nansana gyensobola gyewali abanjagala egamba teri bakwagala andi nayo Kampala nansana andi kati fejjukira ffe twava mu kyalo kati nze nja kuwa kyakulabirako ffe twava mu kyalo e Mubende ne tujja e Kampala Bulad ffe nansana tulabawo nga Kampala era omuntu bw'abeera e Mubende najja e Kampala ng'ali nansana agamba ali Kampala kyekituufu okitegeera olaba kati abantu balowooza nnaku engeri gye nakubye yiti balowooza nafunye eki bamanyi nafunye ssente kati bakoko balowooza nafunye ssente okitegeera kati bo balowooza nakubye yiti mmaze leka negireyo sente zaabwe baayo kuva weyonooneka naawe olinga abakazi kati olaba ono omusajja mukali gw'olaba azisa bazikuba olofa abazikola okoze Mubende nojuza okubye oluyimba olulala olangidde abana olangidde boyfriend kati bano bakoko kati nkulaga osanze ngamba bano ngamba the only way you can survive kuyimba abantu bibanyumira kati eno biri mu ssente kati eno style gyenkuba bagiyita frog beat okitegeera bagitani frog beat frog beat oyimbanga kikere frog beat waje introduce nze mu Uganda ani agirina teri kubuuza abo bakoko abazunga n'abayimbi oyina omuyimbi wo gw'omanyi nga ayimba eyo style frog beat taliyo oyina gw'omanyi andi ze nyimbanga kikere tisente bwe zibula teweewa butwa abaana feno zitubula olabo badde weegatta toyina luyimba hiti mbula mu kitwalo singa nfuna kimpa lunaku lwange luba luteredde ani alina ekitwalo akinteere bweyatero yange mutyeni bammanjako manyi abo nabo basukka otuwola kati olukasita batenze bwe mbatiira abo bakyali bw'ofuna omuntu tiyedrini akugenda kukuwa ssente nga tannazikuteera bo babeera bakimanyi oba bakiwulirira batya bannange bo bakiwulira nti Idrini akuleetera kati olubozi tezituulako bananga abasajja b'emutyeni balina obwangu kati nze kweyateero koko sigirirako bwe nfuna akantu kange kemba nfunye bakateekawa kwemutyeni kweyateero ngenda okole n'omulala atuula wava mu kyalo nze ndi w'e Kampala kituufu nava mu kyalo naye bw'oba totereera ngenda nkugamba eyateero yange oba oteeka emutyeni bakola ki bakubanja bammanjako nti kati nyina akayimba akalala ke nakuzeera mu same track bakayita abali mulaavu mukitegera nage nti bw'oba mulaavu towulira ne bwe bakugamba nti omusajja oyo mukwabuzi ng'oli mulaavu towulira ne bwe liba libbi babikugamba nga tobiwulira okategeera ebyo byonna nyimba oluyimba lulala lumanyi olwo ndasooka n'owulira bifo ekitwalo wasooka kuyira abali mulaavu kati nyina n'akayimba kabakadaama mukabakadaama kubanga kana akabali mulaavu naye abakadaama be basinzira okukakolamu n'abakazi abalungi kati TikTok esoose kuba abakazi wembadde nzijaawo n'abakazi abalungi kati kana akabakadaama mmanyi nti bakadaama bangi abali e Saudi eyo Oman Jordan Saudi Arabia okitegeera bangi nnyo kati bambi abaana abo balina kye bayitamu nga beetaaga omuntu oyo asobola obba motivatinga abayimbi abaliwo bonna bayimba bintu byakusaagirira tebali serious tebalina nabudde bumotivating nenze nakubye tuning eri ku bakadaama bokka strict liripazi ayimba bintu byakusaagirira ebyakusaagirira ate abuulirira nenze nyaga nze ekintu kyenakubyemu kya moralo sooka olindeko liripazi yatugamba ayimba ebintu ebibuulirira nga yabiyimbira mu time nkyamu ayimbya ebyokuwemula kati mubiwulire anti yali abiyimbira mu time nkyamu okitegeera kati nze nakubye akayimba kabakadaama nga kagamba tikana akayimba nkakoledde mmwe abaana bakadaama bali e Saudi bambi mugyebale sente ye Saudi nga tebanyangu bangamba omuwalabu olumwanyiiga n'empi n'akuba okategeera kati oyo omwana ali mu kiyumba Saudi oba Jordan oba Oman oba Dubai mu bed space akufuna ku mutima okitegeera akufuna kyekiri kyegambye nti gwe byoyita ebyokusaaga waliwo abantu ababinyumirwa
kalize nakubya akayimba kabasalale ana mwe mwenna abali wano mukolera musaala nanga ayogera akolera musaala nayimbye kyemmanyi kyentegeera obulungi basalale anas sente y'omusaala gwogimanyi andi nakubye ne ngamba sente y'omusaala nga tewera abange ey'omusaala ne bwogisondo otya tewera gwanoonya obugagga ng'obulinda mu musaala biveeko tebakulya tasobola kugaggawalira mu musaala abasajja ne baba kuwa miliyoni 10 buli mwezi bayempyosi bo balaba bakaaba nubobuze ne ku miliyoni 3 ze mufuna okaaba ki bonfuna sente y'omusaala kalize nyimba zogenda okuyimba enansana kati bwe nakizudde nti abantu banjagala nnyo okufa obufi okusinga bulijjo bye banjagala abantu bakola ki abantu banjagala okufa obufi ani kati nze namenyeewo abantu bonna bo badomanyi be baagala emabegaawo wonna buli muntu gwe wadomanyi nti bamwagala namumenyeewo gwe mpaayo omuntu gwoga nti ono bamwagala nkubuulire liri pazo bamwagala ennaku zino namumenyeewo liri pazo bamumenyeewo da enkudi yeriko kati tali ku ttaka naye yange yeriko kati era jasobola kuba nti kyali wange era njagala abantu bagende bamuwagire mu shoye gyayina eri mu gwa 8 abantu bagende bawagire enkudi liri pazo musajja wange just twafunamuuko obutakanye mabegeeyo mu zihaso netukyankalanamu awo bubi nnyo yankubye enkuba okufa obufi omulenzi oyo ng'alina kalawumu akeeru okajjukira yalinako kalawumu akeeru oyo omuyaaye kati n'agenda mpa sho bino bye tupika n'ogamba nti omuyimbi omukubidde music asiimye n'agamba showman bw'olifuna wogira tegekayo munayo omuyaaye nga ngenda mutegeka wali ku iduriji omanyiwo ematuggaawo muteeka ku iduriji byaddako myaka giyiseewo omuyaaye nga ngamba nti timba nga ntimba ku lunaku lwa shenkuba egenda ekuba nze banne nalina ebisiraani emabega eyo obanga ani andoga nsima enkuba yakuba nze ku iduriji kati abantu tebajja nafuna ndowooza abantu ng'ebya kati paza ate omukulu bwe yatuuka yali ayagala ag'amafuta naye ku 5,500 omanyi sente ezo abantu baba bameka sho bwe baya 5,500 okweza emitwalo 5 manyi abantu be weetaaga si 10 oziyisa 10 anti 5,000 ku mitwalo 5 okugaweza kiba kitegeeza oyina abantu abasukka mu oyina okubanga oyina abantu abasukka mu 10 bwegattamu awo kali kyondooza akutawa 10 abantu 10 emitwalo 5 ofunye 2 kati nze nalina 2 oyina osasula ekifo oyina osasula sawundi biki omukulu pazo yajjira mu kalawuumuke nassaako ku ndabirwamu katini bwati nangamba mwana wa maama kiri kitya bakati mpita munina nendaga abalala nalikubidde neŋŋenda bakitegeera nanga nsompa amafuta nga mwana biganye sina amafuta n'akazzaayooko waggulu ndi wabweru nze yali munda olwo naalimu nanne topiki era topiki ka sente neripaze embozi bagimanyi bulungi ne balyoka baŋŋamba baagala emitwalo aga nga musajja wo siziweza ne mu booking era pazo teyayimba kati munaye negayirira pazo nyamba oyimbe agaana enkuba enkubira wabweru yagenda nga nkutamye sinze muwanvu kutamiza olugongo bwenti kalawumu jukira kampi kutamiza olugongo gongo kalawumu bwenti omusajja yagaana naŋŋamba olifuna sente ndi kuyimbira bwe bagala kuyimbisa bayimbi babwerere oshegeera agati sewo ninga nkole ntya omusajja ne muga pazo wabasazeewo genda omusajja yasimbula lawumu ye n'agenda teyayimba era omuyimbi eyanzigalirawo baali bamuyita agent ye yanzigalirawo mwana okitegeera kati mu mbeera eyo ne tufuna obutakkaanya naye nga simuyinaako buzibu musajja wange nze omanyi nze sitereka busungu okitegeera nze sitereka busungu era pazo bakyali bange mwena nange njagala okugattirako eddoboozi mugende mumuwagire mu nkudiye bikozi ebyo bibeera byakaseera ate abasajja tetutereka busungu bakazi be batereka obusungu era ne kati bwe musanga tubonga kyali wano so ati nategedde nti abantu banjagala nnyo bwe nategedde nti abantu banjagala nensitukiramu omanyi nze mmanya mangu nti abantu banjagala kati gwe tonnakitegeera naye abantu banjagala okufa obufi okitegeera kati mukunjagala ennyo ngenda nansana nga 2 mumbulamu kitwalo okitegeera mbulamu kitwalo kitegeeza ki kitegeeza nti buli muntu oyo yenna kana kayimba ke nakoze sika abagagga omugagga tojja bireke
togenda bayo na meza biki Kampala emyaka gye nkoleddemu kyo kituufu ate nga mbadde mbakolera ebintu ebyakabi okitegeera mbadde nga mbakolera ebintu ebyakabi nze wano mu Uganda nze nsinga okuweereza eddiba wano mu Uganda gwe mpaayo omuntu omugomanya asinga okuweereza akapiira mu Uganda nedda muleete nga sibya kubaana bias nga si bias kubeera na ttima sigamba nti oba bikigwende terayo omuntu omwansinga commentary mu kuweereza akapiira yali akuwadawadako yali mu Nakabanga kati ze kugamba wano mu Uganda nga si byakusudiya mbugundi olw'okuba ayina ali mu linnya bweriti mbugundi olw'okuba akola media house bweti blood mpeereza akapiira era nze yakugamba olwaleero 70% y'abasi abantu abasinga okwagala Shuaman Sega bayinza okuba bamwagala lwani kati bayeyongeddeko endongo byonna obiyina okategedde kati awo webalize yakuzaala nnyoko ate ffenna seffe baddugavu nga ki ojegeera ate nga kapeesa mpuliranga kapeesa kummanyiira gwe Bosco yiwawo gundi zambula mu kitwalo yiwawo bayinza okulowooza oli mu kusaaga yiwamo Bosco yayimbako nno temwabimanya yayimba awe sepiki n'entaana yayimba ennyimba bbiri olumba luyita sepiki olulala ntaana ku zonna tekuli lwayitawo muganda wange endongo ekuba obuswanyu yakuba ennyimba ezi bbiri esepiki n'entaana olw'entaana lwalinga olwagala owaguza naye ng'era teguggwa nga mumukuba ekikono abayimbi nga bamukuba ekikono sigale eri otukolera ebbaana okitegeera twagala akola ebbaana tetwagala azunge tavaawo naye mbadde nkulaga nti lwaki tugenda Nansana kubanga ffe twava mu kyalo ate gye weegendereza abaana bonna abava mu kyalo batuukirawa kizibu nnyo okujja ng'oba muka ng'ova mu kibuga mbu simanyi ovuddeeyo mu nnyendo simanyi bakujja ekyotera simanyi kinoni mbuno ojja mbuno otuukira wali kololo basookeyo kawempe naawe Nansana bulamu ne bubanyigira eyo mu kabumbi okitegeera n'amala n'agatta ebintu n'omulaba ng'asembeddesembeddeko naye tusookawa kubanze nange omuzigo gwe nasooka opangisa guli Kyebando guli Kyebando kati mukubeera ekyebando kikuwa ekyokuyiga maani ffe tubonyeebonyeemu lwa nsonga waliwo omwana oyo eyava mu kyalo n'ajja mu kibuga nga talina na mulimu gomanyi nti bakyali bange bangi nga bw'omubuuza okiraba kati njogera ku ggwe gomanyi nti bakyali bange bangi nga bw'omubuuza okola mulimu kyagamba nkolera mu ttawuni takwongerako kirala nkolera wa mu ttawuni era akeera ku makya n'ava mu muzigo gwe ey'Eganda n'alumba Kampala Road Majestic talina mulimu naye ng'ate avaayo ne ssente abo benkugamba kati oyo yasola omutuufu noba ng'oyitawo n'agamba oyagala TV njirina nga kituufu gy'oyagala n'agireeteera n'akulyako egi ebiri gwe n'ogenda nawabaawo azunga n'agamba mami kiki kateeteeyi nti nga kituufu k'oyagala n'omugamba kituufu mbadde nnoonya butete gyankutwale we buli yamanyiwa gye buli talina mulimu talina dduuka mu Kampala wajjamu ng'ozze kukolamu ki era najja nzunga kukola ki nze Katonda yannyamba mu kujja e Kampala najja nzizeera kukola ku radio okitegeera kati Katonda awo we yannyambira najja era nzize kukola ku radio wava waliwo wali n'olinnya taxi n'ojja e Kampala kukola ku radio bampita ate nze nali wakabi anti wali okola ku radio Mubende nali wakabi nali kumbabule nali wakabi nali wakabi nnyo nga ndi wakabi nnyo nga wowulira kati nakyali wange maaka yankubira essimu n'angamba abaana b'e Kampala bakwagala bulaadi nina wengenjagala bakuwa omulimu ne bagamba jangu tugezese nenzija ne mbasabula nebibeera byakabi ne banga sigala toddayo omufaliso go bagabe bakuteeke ku taxi bafala nabakubira simu ne bagamba eyo insisinkano y'abataka mugireke sigenda gikola ne nali nkola evening drive nga ndi wakabi nnyo nga ndi driver master wakabi insisinkano y'abataka saagikola abakubira simu ne bagamba mugiwe omulala wagenda okujja e Kampala ng'omaze okugendako emmanju w'ennyumba eri andi nkubuulira nze najja mmazeeko lwa nsonga ekitone kyali waggulu nnyo nnyo wajja na kitone kyokka awo woolinga batugamba mbuno okunywererawo wano we tuli kati oba wali ku Digida aba ku Digida wooli okunywererawo kati nze munnaye ate bwe najja awo nensanga nga nawo waggumu okunywererawo nabakubisa nnyo akatone tewali ddogo weeriri liyitirivu nange era wommanyirira
womanyirira wo era abo bafala babeereyo kati bagenda laba eno interview bagambe yepankamu tomujjukira yali addusa nyama mbwa omanyira olabe omuloge simuloga nze just mukwasa bakulu nga abajajja mukeberemu mulabe omwana oyo yeeyita okategeera nakayima tomanyiiyo manyiye mubeede kubooma Allah abantu bafuna obudde bagendeyo balabe bajjajja bakusiibula ne basiima omwana agende e Kampala kati balaba akusala mu maaso enkugamba kati waliwo omwajja obeera mu komenti awo agambe kati agenda kuyimba ki embwa zeewanika tojja gwe tojja bireke sooka oleke tuddeyo wali ku ddogo ku ddogo ebukota awo ddogo lyo omanye eddogo teriri physical kyobola tosaagana mu kooti n'ogaa gundi yandoga evidence eriwa ojegeera tosaagamba gundi yandoga yakuloga atya bateeka okuba ne evidence eddogo teririna evidence n'eddogo liri buli omba ngamba n'ewammwe lwali ewaabo okufunayo obufunyi akali baŋŋamba ekyajja abate bazibu nnyabo nnyo ati bona okutta batta eddogo eriri mu rediyo ate giyitirivu nnyo 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 ne tv baŋŋamba kyekyajja ne kyeyuna awo wa awo ewammwe awo ebukoto ewe simanyi kyamugjawo naye nze kyemmanyi mmanyi nnyo waabo nabe mmanyi abafudde nga babiri okategedde ewaabo wali oba ewaabano wano mu industry ewe owendi wendi era nze bampita ne baŋŋajja weewo omulimu nakola nti bantu bano naye nga bakampa akalimu era yam grateful bampita ne bakampa justinenti n'ogamba nakayima wano ayinza obutasobola okitegeera so njagala okutegeeza ebigambo bino wano wootusanze kalenda bosco agenda kuteekako kati baana katikati ezambulamu kitwalo bosco otabadde otaddeko batonateekako otaddeko jangu oyo baana tugenda nansana bayinza olowooza tuli mu kusaaga wano tugenda nansana ku big zone ngaaga ng'abiri ngenda kukola ennyimba aga bagambe ng'abiri July andi kye ngenda okukola ngenda kukola ennyimba 20 mu track emu tuzironkinge ngaaga ng'abiri July ogw'omusanvu tegeeza lunaku ogenda show ya mutwalo tewagenda beerayo muntu n'omu nga weebiri okategedde tugenda beera ba mutwalo fena njagala ndabe ku bantu nga bonna ba mutwalo akasembayo nga tumaliriza soko oyogere ku show ennaku z'omwezi n'ekifo 2 July tugenda ku big zone e Nansana Showman Segawa mu concert bagitambula mu kitwalo gw'okirina naawe kyobulamu ate nga nange kyennoonya oli mulalu baŋŋamba onywa nnyo omwenge enkya tebagula abakugamba lwaki tova ku mwenge nedda oli mwana muto okunywa andiraba gwe abagamba munywa nnyo omwenge bagambe enkya tebagula because nze ndi ambassador gwe badde okimanyi nze ndi brand ambassador mulamba owa KDB kyalenga ttondo kati agita tagiwoomya kyekikunywesa okufiira enkya togula nze njagala baleeta akatambi kange nga nywedde ngangayidde bakaleete mbeera soba 24/7 negwe bwongo bwennyina obumanyi gwe Saalongo ani nze essaawa zino kati ne booleeta tv n'ogiteeka uno nga kati sumulule ndi bankuyiirawo buladi ndi wakabi nnyo gwe kyoba omanya abatakimanyi nti oli wakabi bagambe tugende ndi wakabi nnyo era bw'oba oyagala kakasa obwakabi bwange nze njagala abantu bantegeko gwe bwontega n'otanyumirwa rediyo gijjeeko nze nange nagisangawo simba gwe ntegaako bw'otanyumira kati olaba kati tuli mu euro tuli mu kola euro emipiira Bufalansa egenda beezanyo ya kino ekiro kya era tugenda mu ndiba okitegeera gwe bwontega ne bitakunyumira jjako tegeewalala kyekyo amanze mbatadde tugenze ku big zone nga 2 ow'ebiri tetuzaagala ow'ettaano totawaana tugenda genderawo mutwalo buli awulira nti byemukolera bimunyumira ajje twegwewe amen okitegeera yagamba sente bwe zibula teweewa butwa abange teweetugaana ffeeno zitubula nze kati ali wano timbula mu kitwalo singa nfuna kimpa mande yange ebeeteredde ulira gwe ani alina ekitwalo
akintere kweyatero yange muteni bamanjako Sabula. iteyo bajja jibba